Buterevu tukomye wali ku 98 katonyeza 7 era nga tukyali mu programu ya Fene Nganzi muwanguzi yetawanika. Njagala kubagamba nti ennaku z'omwezi nga 2 November 2019 tugenda kuba n'okubatiza era nga okusoma kujja kutandika ennaku z'omwezi nga 29 olijja kuba olw'okuna ate nga 31 October. Sawa zigenda kubeera 3 ez'okumakya okugenda kubeera kusomesebwa sikwe kwencha 31 ate tugenda okusabira eggwanga kale tukyagenda maaso ne mukyala Gibson mama tweyongereyo kakati bwentuka mu obufumbo bunsobera sirina mwana omwami mwenzi ekisusse kati Lucifer kye yakolanga awo yanganyanga nempulira pain eyo kati ne wabeerawo munnange nanga nti waliwo omusajja asobola okuwa eddagala n'ozaala. Omusajja oyo yabeeranga kayunga so yali mulungi soke tuddeyo kuwali awo nga tunaba kutuuka walinga bannabbi b'obulimba adde bakusikaalunga kiwedde abannabbi b'obulimba nga bansika kati waliwo omugwe nagendako nga actually nga ngenda ku introduction Stan yangatta ku mukwano wange nga atugende actually omwana oyo yali tamanyi nti n'omusajja oyo nabbi w'obulimba edda nga tebannaba namutegeera nti nabbi w'obulimba omusajja oyo yabeeranga saidi z'ekawaala eyo ndowooza ensi yajja nemutegeera naye kati edda nze namutegeera dda nti oyo kati oyo ali mu kabaka wa Sitaani kati n'ekirala Katonda alina engeri gye yantegulangamu kugamba nalinangako oba yali ssaala ya mami bwe yalokoka yatandikanga mami ali mukyala bw'atandika okusaba asabira omwana omu ku omu nze ndowooza n'essaala za mami ze zasinga n'okukola ki okunnyamba akwata n'asabira omu ku omu mukama omwana ono muya omu ku omu kati bwe ngendo wa nabbi w'obulimba oyo antunuulira aŋŋamba nti naye gwe nga sikulaba kiki ekikubisse nga mutuuse mu kasenge gye basabirira ate basaba ne ssente abalokole bagula amaaso abaana ba Katonda balina okugula amaaso yaŋŋamba sasula ssente nga waliyo abantu basasula 15,000 emitwalo 2,2 n'emitwalo 5 kati 2,5 nze nga ye special tolinda kati nze nalina ssente zange consultant doctor consultant kitundu ate omusajja oyo yali balaba mu nsi eyo omwoyo kuba Sitaani nga bwe nga nti natuka nga nsobola okulaba omuzimu oguyiseewo nga nsobola okutuuka mu room nga nseesinga nti waliwo presence kati basobola okulaba mu nsi eyo omwoyo basobola okulaba ne bagamba nti oli bwoti ne bwoti ekyo kisobokera ddala era waliyo n'abasamize kati nze basamize be nagendangamu nga basobola okubulira obulamu bwo bwonna kuba Sitaani mwoyo ekyo emizimu gisobola okulukinga omwoyo okusobola okulukinga in your past and in your future of course era ndowooza abalokole bokka n'abo be bayingira mu nsi ey'omwoyo yes bokka be bayingira mu nsi ey'omwoyo ne bagimanaginga kati bwe natuuka wanabbi w'obulimba oyo naŋŋamba nti nasasula emitwalo 2.5 bwe natuukayo ng'atudde mu ntebe nene bweti nanga afukamira oteka emikono waggulu n'enteka emikono waggulu nanga naye kiki ekikubise lwaki sikulaba kati nze nali nakimanyiira ekyo nti nze osobola okuntuulako n'oyagala okunnyingira okumpenetratinga spiritually nga tosobola naye wali omaze okwetegeera nali mmanyi era nze mu bulamu bwange waliwo ebintu bye nali mmanyi kagamba kati kankwegezaamu nga bw'ojja mu bulamu bwange n'ontawaanya n'onkola bubi seetaaganga nakukolimira namanya nga bumanyi nti oyo ajja funa ebizibu muwayo buli kaseera ate ndowooza Sitaani kyekisinga kyasinga okubawa okukolimira abantu nga seeta era nga nalinanga olulimi olukolimira nga bwenfuluma ekigambo nenkukolimira waliwo omwana mulenzi yantawanya ng'agenda kulinnya ennyonyi ng'ati ennyonyi ejja mmuleka era olunaku olunyonyi yamuleka lwaki tewakolimiranga bali abakutawanyanga era nabakolimiranga abasinga abamu obulamu bwabwe bwakyuka nga buli lwontawanya kobere mulenzi kobere kinontawanya ne olusi nagambanga nti oyo muwadde buli kaseera era nenkuwakinga nagamba nti nkuwakinga
naye nga wakati olinayo kyoto nti oba okeera n'ofuuwa akamindi buli gyogenda tebalina kye bakuwanga nti pozi baatuka ne bantegeerako nti nali ntandise ebintu by'obusamize naye lwakuba nali emmeeme y'omuntu yerimu feeling kati lwakuba nti nali sirinaamu ekintu kwega emmeeme erimu ekisa erimu okwagala erimu how do I say feeling nga ebirowoozo by'omuntu nga bwagamba nti ono omuntu akwatirwa ekisa omuntu bw'akaaba omuntu bw'akola obubi omuntu asobola okuwulira obubi omuntu oli akaaba kati ekyo nga tekindi mukati nga ne bwontegeera naye oba nti sifaayo kati bwe nali nga ne bwontegeera nze mbeera n'ebintu byange nkonectinga n'abantu abalala kuba bwe ntuuke ku nga nasobola kufaayo bamami ali mu nnyumba waliwo olunaku oba lwali lukulu nga bamama bange abalala weebali nga ne mami waali omulenzi n'akima ekiro neefuluma neŋŋenda naye nenkomawo ku makya nga bali mu kufumba era ne mbayitako buyisi. Bw'obeera muzadde ogamba kino kikulekule kya mwana kinkunejja era mwana namwesonyiwa kinkunejja kino kakati kyova olaba nti abalokole era neebaza nnyo era nze njagala nnyo Daddy Tom kuba yannyamba nemmanya nti kati amunotunomu nina ekintu ekindimu ekitali kyabwe nina okulwana okukola kuba ate sitaani akuwa obumalirivu kati eri obumalirivu bwe nabuleete no neŋŋamba sigenda kubeera mu mbeera bweti era okusomolwa kwange bwe kwajjira obumalirivu tujja okutuukawo mu maaso obumalirivu kati bw'obeera n'omwana ng'ayina karakita bwetyo nkwegayiridde omuzadde tokuba oyinza n'okumutta ne bw'okola ki ne bw'omukola kitagenda kyuka naye omusabira busabizi era nze nina akaana kange Mukama ke yampa bwe ndaba nga kalina engeri gye kakyuseemu mba mmanyi nti waliwo ekitali kituufu either ayina omuntu gwe yakonectinze naye n'amugattako ekyoyo oba ayina kati ekintu kirala sitaani kyakola ennaku zino asobola okuwambira omwana mu mmere gye babawa kati omwana era olina omuyigiriza okusabira emmere kati nze mmanya bumanya nti kati alina ekintu kyamu era nkwata emikono ne mmusabira ogenda okulaba ng'akoze eki ateredde kati nze osanga singa baategeera be nali mbeera nabo bandisobodde okuntaasa mangu kye bataategeera ffe tuweereddwa omukisa nti ebintu bino tubitegeera mangu kati ne bw'omukuba ne bw'omutwala mu kkomera ne bw'omukola ki eri yawambibwa tulina kyosobola mukola kimukyusa ate nabo bagrowinga osobola okugrowinga n'ogenda ku level n'ogenda otuuka ne ku level nga kati wagendera ddala ndowooza sitaani kyeyali ayagala okunkola naye Mukama nannyamba nenkola ki nendokoka ndowooza ekyo nkinnyonnyodde bulungi kakati waliwo omusamizi oyo bulwa olubuto oli nabbi w'obulimba yaŋŋamba nti naye nga sikulaba kyekikubise nensirika naga naye bwe nategeera nti omusajja yali alaba nanga nti lwaki Mukama omuwadde sente 2.5 zokka ng'olina sente nnyingi ate nga zaalimu mu bbanga nanga muwe emitwalo 5 komawo ng'osiibye enkya nkulabye eno gye baakutwala nenzirayo nga nsiibye nentekayo emitwalo 5 nanga naye simanyi kikubise sikulaba nze nga nakimanyiira ng'osobola okuntulako ng'oyagala okulaba obulamu bwange naye nga tosobola kukola ki kubulaba eri mu basabo boogera kyekimu neeno nabbi w'obulimba ayogera kyekimu tebakulaba kati naŋŋamba anyway ojja kuleeta empeta engagement gye bagenda okukuwa tuzisabire omuntu asobola okukuwanjula ate n'alema okuwasa mbuna ekirala kati nali njagala mulimu mulala nanga nti ngenda kusabira bw'onoofuna omulimu omulala salary yonna esooka ojja gireeta wano kati bw'okwata salary ekiberebere n'okitwala mu busamize era nabbi w'obulimba abeeranga musamize ogwo omulimu oba oguwaddeyo eri sitaani kyova olaba nti n'abalokole Mukama bagamba nti leeta ekiberebere kiba kirungi okitwale kuba omulimu ogwo obeeranga gukwasizza Mukama era bagenda kuprotectinga kuba nze nakikolako bwe nafuna okumanya okwo nenkikolako nentwalayo sala era Mukama yannwanyira nnyo entalo ku mirimu gyange
ogwo mwaka ogujjukira gye wagenderayo ng'otaasa amaka go ebyo bikubeerera ndowooza yali awo nali ngenda mu introduction nga mukwano wange tugendeyo babisabire tebifa abantu basobola okubiroga ne bifa. Introduction yali 2008 ey'omwami wo. Kati oyo omusajja oyo abantu baali tebamanyi nti nabbi w'obulimba. Kati bwentuukayo bwe mba nvaayo bwenti bwe ngenda ewaka mpulira eddoboozi liŋŋamba limbuuza ggwe eddoboozi saalitegeera naye nga walingawo eddoboozi lyajjanga ne lyogera nange naye nga lya sitaani naye lino eddoboozi saalitegeera naye nalitegeera amaze okulokoka nti lyali Mukama. Yaŋŋamba ggwe eyo wabadde ogenze kukolayo ki? Tolaba nti oyo amaanyi agajja mu nsi ya kizikiza. Ne ŋŋamba nnyo naŋŋambye ne siddayo. Kati ne mukwano gwange saamugamba, but after some years omusajja oyo ayagala ate to have a relationship with mukwano gwange oyo. Ne mugamba nti munaye omusajja oyo nze namufunako kino nakyo kyovula basaddayo. Kati ndowooza Omukama yantaaza, ndowooza ate oyo yandinseerinze nnyo. Nesisobola kukola ki? Nesisobola kuvaayo. Kati omusajja oyo era ensi ndowooza ejja ndaba after years abantu bajja ne batandika obyogera nabbi w'obulimba, nabbi w'obulimba, nabbi w'obulimba. Wesijja kwatula mannya wano ku radio. Kakati awo nenkola ki? Awo nenteguka. Naye omusajja oyo yajja n'afuukira mukwano gwange ekizibu ng'amusindikira emizimu nga gimukozesa ng'akeera enkya ng'amugamba ebirooto byange wabirabe bye nakuweereza, ng'ayagala yebake naye forcefully. Kati ng'amusindikira emizimu nga gijja nga gimukozesa. Kati ng'amukubira essimu ku makya nti wandabye nazze. Ne mugamba nti oyo omusajja nze nakola ki? Nagamba. Kati bwe nzirayo wali olubuto bwe lugaana waliwo ebanga nti waliwo omusamize gwe bantwala ne baŋŋamba nti ono asobola okuweereza eddagala n'okola ki? N'ozaala. Wabula omusamize oli yali musamize bwa buziba nnyo, yabeerangayo kayunga. Bwe yafa n'essezibwa n'esala. Kati yampa amazzi naye watuukayo eryo eddagala baalireeta buleesi naye baatuuka era ne bantwala. Ani alikuleetera awo tugenda bantu bange? Okay, so tetujja boogera kakazi saagala baatula amannya naye nga baalinga kati bo baba bakwagaliza ozaale era sitaani abakozesa bukozese. Kati bo kye baba tebamanyi nti bakwongerayo eri ebuziba. Omusamize oyo yampe eddagala ng'eddagala eryo otuula ku makya ku kagoye akeeru n'olinywa mpola mpola. Eyo condition bagikuweera ku ddagala lye baleese nga gwe tonnagendayo. Bakugamba bino by'olina okukola nti otuula ku makya ennyo ku kagoye akeeru mu mulyango. No, era ne baŋŋamba nti tosobola kulemererwa kukola ki? Kuzaala. Era nentuula nga nendinywa. Bwe nalinywa olubuto lwazimba buzimbi. Onoonya mwana? Olubuto lwazimba era nga ntuula nentuula ku kagoye akeeru ku makya nenywa eddagala eryo. Olubuto lwazimba buzimbi. Era ndowooza omusamize naye n'anvaako kubanga omusamize oyo teyalemererwanga n'anvaako buvi. Olwo ositula okugenda yeewuwe. Kati bwe nagenda era nali nnoonya mwana mbuza lwaki sizaala. Pressure yali y'amaanyi ewaka omwami ng'akutaddeko pressure. Omwami teyanteekanga ku pressure eri awo. Naye wagendanga okuwulira ayenze ngoloozi oba ayenze lwakuba sirina mwana. Nga oba bwe naafuna omwana ayinza omukiipinga wano. Awo osobola okukatuleeterako mukyala Tumukunde. Abamu ababadde bawulira mwami Tumukunde yatambula mu bakyala batasobola nakola ki? Nakubala. Yabalako katono mbe yali yajjukirako ba bibiri kinana. Yajja n'atuwa ku bujulizi. Yayina kye bagiyitanga saidi.
side dark life gye yakolanga abamu ndoza mujjukira yo n'omukyala gwe tuli naye mukyala we akaseera ako ng'atawaana naawe ng'oli mu kutawaana. Yes. Ng'emizimu gisula ginkuba emizimu nayinanga ekintu ekyajjanga ne kinkozesa Musumba na Kamatte nga gisobola okujja live nga nkiwulira kizze bwe kiti mu kitanda nga kijja ne kinkwata ne kinkozesa nga bwe kyankozesanga nga nfuna pain muno bweziti nga nkoowa nga kyajja naye Mukama neebaza Mukama nti yansumulula mu bintu ebyo kyatunganga ekiseera ng'okiwulira kijja ekyo kikutandika ng'olibanga kikutandikira mu bufumbo ekintu ekyo natandika okukira kyatandika ndi muto kuba nzijjukirako actually waliwo omusamize gye nagenda nga baagala kunzijjako ekintu ekyo baatutwala kiro bakisuula mu kkubo ng'omuntu anajja n'ayitawo akibuuke tekyagenda kyetuyita kikawuula. Kati ekirala ku kintu kya kawuula kino kiri broad oba yagala kusumululwa mu kawundozo olina okutegeera kawuula oba kawuula type ki level ki oba avaawa. Kati kyajjanga nekinnumba nekinkozesa nekimala nekigenda oluusi kyajjanga oluusi nga mbadde n'omwami wange nga kijja nga kyogerera ddala nga kisobola n'okugamba ekintu ky'obadde okola nga tonneebaka nga kigamba obadde okola kino wagenda ng'okuwulira wonna wenna ofunye peyini physically. Ekyo nakyo nakirinanga naye neebaza Mukama kyakola ki nakyo kyagenda. Ojja tubuulira deliverance eyo ekyo kyajjanga buli kanaku ekyo tekyalinanga budde tekyalinanga budde oluusi kyajjanga buli kanaku wekyagalidde wekijjira ate nga tokirinaako control. Omwami ng'omubuulira nti munnange kino kyazze kati ebe nali simuwuulira ng'ate mutabangufu tolina bw'otuula naye kumugamba nga talina budde obwo bubeera waka kati ng'ofiira muli wekka. Obulamu nentuuka nga nenkoowa obulamu eno ku mulimu nabeeranga ku mulimu nga nze emirimu gye nkola nga buli we ŋŋenda nsangayo abannwanyisa ku mirimu nga mbeera bakama bange bayomba nange bandoopa bakola kyogamba obulamu bwange bwali buzibu nnyo nga nze namanyira okubeera mu bulamu nga buzibu ate nga namanyira nga mmanyi nti nze ne bwonkola ki ne bwonteeka mu bulamu butya nze nsobola okubeerayo. Nalina ekintu kye nagamba nti I can't be broken. Sobola kumenyeka. As in broken ekitegeeza nti tosobola kunkola kintu nekinteeka wansi nga nti you can't break me. Tosobola nti I'm a rock, you can't break me. Tinebwonkola ki ndi lwazi era ondekawo era nga bwe kyali nga bwe ŋŋenda ku mulimu nsangayo abannwanyisa buli right nga bano naye nga nange nina omutwe omunene nga ze respect nga bakama bange kobeera oni sifaayo bw'oŋŋamba nti nja kugoma nkugamba ngobe ate bakugambye nti wano wenasookera bagambye nti bagenda kunziika wano. Olwo okola mirimu ki egyo? Nali mu banka. Omulimu ogw'obuvunaanyizibwa abantu gwe bakubira amavi ku ttaka n'agutwala ng'omwana akalirako omwana nga gwomanyi sitaani ensi yonna yagikuwa nga sifaayo nga kati bagambye nti banzaala wano era abantu bakwano bange bonna benakola nabo if baba waliyo abampulira basobola okumpeera obujulizi nga buli omu yenna yanvaako eyandaba kyova olaba nti bwe nalokoka abantu bagambye ki yalokoka tekisoboka. Bakuvaako nga banvaako nga nsobola okutuula mu class nga nsobola okuinfluencinga class okola ekintu. Nzijukira lumu nalinga mu primary nga ndaba omusomesa ali ku blackboard nga nze nkwata bbaga ndisorganizinga class eno omusomesa agenda alaba class yonna eseka agenda okyuka nentuula neyebuuza kiki ekigenda mu maaso. Ndabako ki influence abaana abo kibabeera kati bw'obeera neyo satanic life osobola ogitransferinga ku baana abalala. Kyova olaba nti omwana we ayinza okufunayo omukwano gwe omukwano we n'amukyusa empisa abamuteekamu transferinga called transfer spirits asobola omuteekamu omwoyo ne gumulalula. Ekyo nkimanyi.
bw'olaba ng'omwana atayenda ng'owulira obuzibu atalina kabbooyi atakuba ndongo lwaki totuuka ne mumuteekerawo ne mumukuba bukubi naye ng'obuwombeefu bumuvuddemu. Yes, kati ekyo kye nakolanga nange nga nsobola okuinfluensinga abaana okukola ebintu. Ne ku campus waliwo omwana mukwano gwange yali tagendangako mu kilaabu tanywangako omwenge ne mutwala. Oba n'amaanyi agasika ate nalingako amaanyi ng'abantu baagala nnyo okubeera bakwano bange kuba nalinga muzibu nga nsobola okutuula mu klaasi n'ensirika. Oluusi nasirikanga kabeere musomesa kabeerani bwaŋŋambako I don't care oba gwani nga kwegamba ndyeri nga buli omu yenna mulabira eri wansi nguganja kugwenga nga ŋŋenda tebanzaala wano banziika wano nga ŋŋenda ng'oyina kugamba sitaani alina kyakuteekamu embala ye y'amalala ng'oweerabira oli amalala obutafaayo obuteeguya. Tudde wali mu bufumbo. Kati bwe nagenda mu bufumbo jjukira eri ku mulimu bannwanyisa obufumbo butabanguse nga waliwo omusitaani yali yagolokosa bakama bange babiri ku mulimu bannaye ne bannwanyisa naye nga gw'olwanyisa alinga lwazi ne bandoopa ne bakola kikugamba obulamu ne butabanguka. Omwami mwenzi akola buli kimu kye ate jjukira mu nsi eyo mwoyo nalinga mulaba byakola. Nalinga mbiraba nalinga mbiraba nga wabula sitaani atulugunya ng'ajja nawe ng'obiraba ate nga tolina ky'osobola kukolawo. N'agenda ew'omukyalo jjukira obwabasamize bwe ŋŋendayo tebikola. Oli ku level ya waggulu. Yes, tebikola. Era bampangako obulagala muwe naye tebwakolanga. Yatabukanga butabusi. Nentuka ekiseera ndowooza olunaku olwo nandimusse n'okumutta kuba omutima gwange gwalinga mwangu nnyo nga nsobola okukola ekintu kyonna. Okuba olwedde mu nsi y'omwoyo wawonaatuka mukama apekisi kati omutima gwange level ko wali otuuse nga nsobola okukola ekintu kyonna. Era omusaayi of course kati nalinanga ekintu ekyambeerangako. Waliwo oluguudo lwe nayitangamu kati sitaani yatuuka n'atandika okufiidinga yafiidinganga meme yange n'atandika okufiidinga kuyita ne mu mubiri gwange kati nganze nfiidinga ku ebintu ebiri rotten ebivunze kati waliwo ekkubo lye nayitanga ekkubo eryo lya weeriri waliwo Nsibambi road n'osalamu n'oleka erigenda emasanafu waliwo ekkubo awo walingayo omusajja ng'omusajja oyo buli ku makya bwe nayitangayo yalinanga ekiwundu nga kyavunda nga buli lunaku bwe nkiraba nkifiidingako ng'owulira munda mu ggwe osika ekintu ekyo nga ne bw'olaba ekintu ekivundu okisika nga singa si kwekontrolinga oba osobola okukikwata okole ki okirye ng'owulira gundi owulira okuyaayana kw'okukikwata mu nsi ey'omwoyo kati no kyaliwo mu buliwo mu nsi ey'omwoyo nabiryanga ebintu ebyo ebikyafu kati mu nsi ey'omubiri kijja kituuka ekiseera ne tikyandika okubeerawo mu nsi ey'omubiri n'enkirabako. Sooka oleka empolampola maama. Mu nsi ey'omwoyo walootanga buloosi nga bakuliisa ebintu ebyo kati mu nsi eyo kituuka ekiseera n'ekijja ne mu nsi ey'omubiri. Sitaani anywa musaayi alya bikyafu asobola kati natuka ekiseera nga mpita ekkuba eryo ng'ekisajja ekyo nali nkisanganga ng'era buli bwe ŋŋenda okutuukawo nsanga kinkubye kino kiwundu ekivundu kyentuusizaako amaaso kati muli nawuliranga nga nfiidinga ku kiwundu ekyo kati kyava mu nsi ey'omwoyo ne kijja mu nsi ey'omubiri nga nfiidinga ku kiwundu ekyo nagenda nga manyi sitaani alina engeri gy'asobola okukonectinga ku bintu nga bwe ntambula nsanga embwa ezaavunda emabega ng'era nfiidinga ku bintu ebyo. Ekikwewuunyisa musumba bwe nalokoka bwe nasumululwa emmeme yange bwe yavaayo naddayo ne nnoonya omusajja oyo nga taliiwo. Gwe kyakukonectingangako nakati
tomuddangamu mulaba siddangamu mulaba nakati siddangamu mulaba era bwe kyambeerangawo ekyo kati ndoza mbadde ku mirimu eri mu bufumbo nagenda ng'eri ku mirimu bannwanyisa eno obufumbo buganye omusajja mwenzi ebintu binkozesa emisota ginnumba nga walingawo omusota ogondooza ogwajjanga ne gunfuuyira obusagwa n'endwala gwajjanga my god nga seebaka natuka ekiseera nga omubiri gunnuma seebaka mba mpulira nkooye buli kaseera nentuka nga ebintu nga nebintabukako kati bwe bantabukako jjukira mami yali yanteeka mu background y'obulokole bwe bintabukako waliyo maidi oyo yali mukwano gwange ne mubuuza naye wano osobola okulaba omusajja wa Katonda kyava ntwala oyo omwami oyo Musumba Johnson ow'entuŋŋamu nali ntuŋŋamu nendokoka bwe nalokoka nalinga akoze ekivve mu bwakabaka bwa sitaani nga ekikolokosa kwe kubeera nti wawulira ng'onyigirizibwa nnyo omwami asobedde seewulira bulamu ndoota ndi mu bifo sibitegeera nkubibwa bansala enjala ngenda okuzuuka ng'enjala nsale kwegamba nga buli kimu kimbeerako nga sitegeera jjukira natwalibwa ndi muto nti kale nga Lucifer manyi omulaba era nalabanga nnyo Lucifer nga azze olumu namulaba nga azze nga nziruka naye nagenda okulaba nga ensi yonna abantu bonna baweereza bwe banzirusa nenziruka naye nga odduka nga tolina wodda kati namulabanga nnyo nga azze okunkima naye nga nwana naye nga saagala kukola ki kugenda nga saagala kubeera yeri nga saagalayo I was rebellious mukyala Anne tugenda kubanga tukomawo mu dakiika zaffe eziddako mukwano tovaako bintu bingi nnyo bye tugendamu era akaseera tujjamu n'ekiseera ekya deliverance tovaako olabe naawe engeri gy'osobola okuba nga osabiramu baganda boosabiramu mikwano gyo ate n'ensi yonna nga bw'ogiraba engeri gy'etambulamu bantu tebaagala bintu bye balimu naye amaanyi agabibajjamu tebagalina naye tujja kulira mukyala Anne engeri Katonda gye yamusumululamu tovaako katukomewo. Owuliriza 98.7 emmere y'omwoyo gwo.